ku kakiiko kano nti essira ate era kalissa nnyo wadde kakola ne ku nsonga endala ezikwata ku ttaka naye ate okusinga kakola nnyo ku ttaka erikwata ku public land, ettaka erya public, ettaka lya govumenti, ettaka eriri mu nteekateeka eyo. Waliwo abalisaba nga baagala leasehold. Kakati ku mulundi guno akakiiko ke tulonze twagala kateeke nnyo essira mu kureviewinga okutunuulira abantu bangi abalina ziriizi. Amataka ago g'olaba mu mataka mangi gali abantu bali ku public land mu bitundu nga Mpatta, nga Mpunge, mu Ntenjerwomwo, wano mu Mukono public land. Kakati twagala kubanga yonna public land kumpi yagabwe yalinga eweddewo. Kakati twagala okureviewinga abantu abazze bafuna ziriizi ezo bazisasulira sente premium wa buli mwaka bamuwa, waliwo eziri expired nga ziweddeko naye ng'omuntu alina eriizi alina bweru wa ggwanga oyo balina omujjukiza nti jangu osasulira eriizi yo. Eriyo abaasobye edda nga liizi baasala dda plots ne baguza n'abantu abalala ekitandikiriziddwa mu mateeka. N'olwekyo kakati kagenda okuddamu okutunuulira enkola ya ziliizi eziri mu ttaka lya liizi eri mu disitulikiti y'e Mukono lyagabibwa litya, abalirina balikozesezza batya, batuukiriza batya ebisaanyizo, bawa batya omusolo ne premium alina okuweebwa buli mwaka, liizi zaggwako tezinnaggwako, public land gye baagaba abannaffe ab'emabega teriiko nkaayana kubanga waliwo woosanga nga waliwo abantu naye ng'ate oli agamba nti nze nfunyeeko liizi. Kakati President Museveni akagaba empunge ew'omu investor oyo omuyimbi naye ojja kwesanga ng'ate bano abaagenda okugaba ettaka tebaakola due diligence nga kuliko ebyalo n'abantu baffe. Kakati ebyo byonna land board eno ebitunuulira etya okuharmonizinga okutegeeza nti oba bano katusazeemu ekyakolwa si kituufu oba katulabe bwe tutebenkeza abantu bano. N'olwekyo balina omulimu munene gwe mbasaba bakole n'obwesimbu n'amazima ate n'obwenkanya okulaba nga batunuulira ensonga ezo zonna, baleme kutuula butuuzi wano ne bayisa buyisa bintu ne basayininga nga n'ekiri ku ground nga tebakimanyi. Ettaka liriko ebyalo naye olinajja asaba ekyalo kiramba n'aga nti eyo square mile mugimpe n'asasula wano obusente obutono naye ng'agenda kugoba abantu ku ttaka. Atula mambo ya Rwanda ne Museveni simanyi yakolera Museveni kwatako ebanja byasa yabasoma ekiwandiiko naliwo nga kibakkiriza okugenda ki kooti y'emu erese kooti elde endala gerifaaliga ku musango guli negamba muyimirize ababadde bakolera ku ki omuntu yenna akujja ku ttaka aba akujjako obulamu. Ffe ng'abataka abakulu b'obusolya kitwennyamiza nnyo okulaba nti ettaka abantu baffe gye bawangaaliriko ebbanga eddene nnyo ey'emyaka n'emyaka okulaba nti abantu abamu bajjira mu biseera bino ate abamu nga bavudde nabweru ne bajja ne basindikiriza abantu